Ab'ekitongole kya Population Media Center bakiise embuga enkya ya leero nga bakulembeddwa mu ssenkulu w'ekitongole kino Patrick Lubowa Bwanika era baaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bano banjulidde Kamalabyonna ensonga ezibaleese embuga omuli okuteekawo enkolagana n'Obwakabaka okulaba nga batumbula embeera z'abantu ba bulijjo okubabangula ku nsonga z'ezzadde n'ebirala nga bayita mu mizannyo okuli ogw'akakunizo n'emirala mingi. Emiramwa gye twesimbyeko mu kitongole kyaffe giri ena, ogusooka gwa nutrition, okulya kw'abantu, kendeeza obutabanguko mu maka, gender based violence, okuyigiriza abavubuka okubeera ab'obuvunaanyizibwa mu bikolwa by'okuzaala, okuzaala abaana abasoboka okulabirirwa mu maka. Patrick Bwanika yeebazizza Kamalabyonna olw'akawufu w'Emmwanyi Talimba gwaliko gwagambye nti nabo baakumwegattako okulaba ng'enteekateeka eno eyongerwamu amaanyi. Era guno omukisa munene nnyo gye tuli kubanga Buganda nnimi ate ffe naffe tufaayo nnyo okulaba tugaziya emirimu gyaffe okuyamba Uganda yonna. So bwe tukwatagana naawe kigenda tukolera bulungi era tusaba ojja kutuwaayo omuntu gwe tugenda okukolagana naye tulabe nga tusobola okusapootinga initiative eyo. Mu kwogera kwe Katikkiro bano abasiimye olw'enteekateeka ze baliko ezigendereramu okukulaakulanya abantu kubanga babaddewo obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana abazaalibwa kyokka nga tewali nteekateeka ya kubabeezaawo. Kubanga waliwo okweraliikirira ti abantu bazadde abaana bangi nnyo tibalina kye bagenda kusobola kubeera mu nsi. Tosobola kubaliisa, tosobola kubajjanjaba, tosobola kubambaza, tosobola kubasomesa. Emirundi mingi abantu bagamba abaana ozaala baaki? Nze ngamba bwe nti muteeketeeke okulwanyisa obwavu. Katikkiro agamba nti ebitongole ebirumirirwa embeera abantu mwe bawangaalira bisaanye essira okuliteeka ku kutunuulira ebyenfuna n'engeri abantu gye bakolamu emirimu. Tulina okugobebbulwa bikolwa mu Buganda ne mu Uganda abantu bafune bye bakola. Ayina byakola ebiseera tabimalira nnyo mu kuzaala. Naye ne bw'anaaba azadde kuba nakyo kisobola okubeerawo. Oba tolina kye weeraliikirira. Alina abaana be 6-7 ssente alina. Nze kumpi buli lunaku abantu bansaba ssente ez'okulabirira abaana. Bampandikira amabaluwa, bampeereza obubaka, bakola batya nti mbayambe. Mbabuuza olina abaana bameka? Nina abaana 2 naye bannemye. Omusajja yandekawo ne muganda n'emirimu egy'okukola gyakulekawo. Omu mbuga era avumiridde ekyabazadde abeesuulirayo gwa Naggamba ku mbeera abaana baabwe mwe babeera ne batuuka n'okulema okubatuusaako ebyetaago nti kino kya bulabe era basaanye okukikomya. Mu maka mangi abaana be batalina bye beebikka, be beebikka emiziina nga waliwo kabulangiti bo abakulu bakeebikka. Abaana tebalina bulungi bye beebikka. Mbasaba mulondoole ensonga ezo. Mu maka mangi taata yanywa amata nga waliwo akata akavaamu amata ga taata. Ate omuzadde bw'omanya nti n'oggulira omwana kikulu, omugulira engatto kikulu, okumwambaza obulungi kikulu, okumuliisa kikulu, era ojja kutandika okweraliikirira wayi kati nneme kuzaala bwana guyitiridde engatto naaziguza ki. Aba Population Media Center era baguze emijoozi gya kakadde kalamba okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja ng'ennaku z'omwezi 29 Novemba w'omwaka guno. Fatuma Nakyola Kivumbi, BBS Telefina, ageesigika mu ddiiro lyo.